الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما خلق بينهما. الحمد لله عدد ما يشاء من خلقه. الحمد لله مع كل طرفة عين وتنفس كل نفس. الحمد لله حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئته. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك. يا من وعد فعوفى وعوعد فعفى اغفر لما ظلم وعصى. يا من تسره طاعتنا ولا تضره معصيتنا هب لنا ما يسرك واغفر لنا ما لا يضرك. أشهد أن لا إله إلا الله من تقلم سمع نطقه. من تقلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزق ومن مات فإليه منقلب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه تبارك وتعالى حكمة وطريقا وسننا وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد أوصي النفس وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال جل جلاله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وقال أيضا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال أيضا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن وأنا خلقت الرحمة واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وقال أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقال أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره
falyasil rahimahu, abebitiibwa abakkiriza atenderezebwa Allah jalla jalaaluhu n'amatenda agatali mu bukendeevu bonna, buli kye yeeyita Allah kyali, buli kyonna kye yeeyita akiri Allah, teyeewaana bwe gaba maanyi wa maanyi Allah, bwe buba buyinza wa buyinza Allah, we buba bufuzi mufuzi Allah jalla jalaaluhu. Obufuzi bwe tebuliiko kisanja, tebuliiko nsalosalo, afuga ebiri mu magulu omusanvu, afuga ebiri mu nsi omusanvu, afuga ebiri wakati awo, afuga ebiri wakati w'ettaka Allah. Lwaki yabifuga? Kubanga ye yabitandikawo, kubanga ye yabitandikawo. Ffe twaliwo n'atutandikawo Allah jalla jalaaluhu. Ani ayinza okuweebwa ekitabo mummwe n'akola description n'annyonnyola okujja kwe mu nsi muno yakola atya? N'otugamba kati kaseera bwe katuuka ne baŋŋamba nnyimirire, ne baŋŋamba nnyambale. Ani ayinza okunnyonnyola? Nze naawe twalaba bulabi nga tuli ku duniya. Mukama waffe Allah jalla jalaaluhu lwaki tetuteekeddwa mugattako kintu kyonna? Kubanga bwe yali atutonda yatutonda yekka. Nga bwe kiri nti nno bwe yali atutonda tewali kyamuyambako, teyeetaaga buyambi wabakkuuma. Kyova olaba abantu bagenda ne ba misinterpreting ebintu. Kati ab'Obusiraamu baleese obuwangwa bw'Abawarabu. Gwani yaga nti n'Obusiraamu buwangwa bw'Abawarabu? Ekyani yakigamba? Abawarabu nabo balina kalicha eyaabwe, era Obusiraamu bintu bingi nga byabubajjako, abamu bakyabiriko. Mwenno muzze ku bintu ebyo, gakulemye okubeera n'obuwangwa bwo. Ebyo ddiini zajja buzzi, era omuntu n'akubuuza gwani amannya go, n'omugamba nze Ssewannyana Ramadhaani oba Kasimu. Olabye kati kyekisooka olina kusooka buwangwa. Ekyo si kituufu. Nga naffe tukubuuza, who was the first man to be created by God? Nti Adam. Ate who was the first muganda man? Nti Kintu. Kubabiri ani yasooka? Adamu. Adamu mannya gaba kisiba Siraamu. Kyo Obusiraamu bwe bwasooka. Kyova olaba buli nkola yonna yonna eya kalicha ey'obuwangwa tugikwata ne tugiteeka ku minzaani ya shariya. Tubuuza shariya. Bwe bukeera enkya ne wabawo abagamba muno beddira mmamba tebagirya, nga tubuuza shariya. Tugenda okulaba ng'eyatonda emmamba Allah bwe yamala ogitonda n'agamba mugirye. Kati kaba kamanyiro na lugezigezi gabunga okuwa amateeka ku kintu ky'ataatonda. Era buli woogaana ogirya olw'ekiragiro kyagabunga, fatilika ibadatuhum. Oba ovudde mu Busiraamu. Fakadhalika n'ebyo ebintu simanya kadodi, simanya ezembalu, oyo yenna oyo shiriki. Abasiraamu tebeetaaga kubeera mu ebyo. Gwe kyogamba mbu nno the first mugisu man yasookawo Adamu, gwe kyagala okugamba abantu bonna bava mu Adamu. Ffe tukwata enkola ey'okusala embalu, ey'okuzina akadodi, ey'okuteeka amazzi mu kamwa ne bafujja, ey'okubeera ng'omuntu atambula ali bute, nga tubuuza shariya nti ebyo tebiriiyo. Nga tugamba buli yenna ayagala okuba emirembe mu nsi muno, mu ttaka ne ku akhera, Omusiraamu tabeera mu ebyo. Era w'obibeeramu Obusiraamu oba obusudde, kubanga eyo nzikiriza ndala.
oba oyingidde eddiini endala, gwe n'obusiraamu oba ovuddeyo. Wali oliddeyo omuntu agamba muno musiraamu mukatuliki, oli omuliddeko ng'agamba muno nze ndi musiraamu omukatuliki, oba nze ndi musiraamu omukristaayo. Kati buli w'obeera ng'okulembeza enkola y'obuwangwa nga ekontana n'enzikiriza, eno oba ovuddeyo. Tusaba Allah jalla jalaalu assa okusaasira n'emirembe ku ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ab'ebitiibwa, nkubiriza omwoyo gwange n'ejammwe, tokola kintu kyonna empangaalayo, okusuubula, okulya, okuwasa, twaweebwa awaroro modo salawatullahi alaihi wassalamuhu. Obulamu bwe Allah bwe yasiima, kyova olaba okumujemera bukafiri. Waman yutii rasula faqad ataa Allah. Olabi Allah bwagamba, yenna amugondera aba agondedde Allah tabaraka wa taala jalla jalaaluhu. Kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu yagamba, kullukum oba kullu ummatin yadkhuluna aljanna illa man aba. Qila ya rasul Allah waman ya'aba ya rasul Allah. Qila waman ya'aba ya rasul Allah. Man ata'ani dakhala aljanna wa man aswani faqad aba. Ab'ebitiibwa abakkiriza, mu ddakiika zino entono abantu babonaabona mu nsi muno. Tebagenda kukoma kubonaabona ku duniya kokka, wabula n'oluvannyuma lw'okugivaako. Lwaki mu nsi muno babonaabona? Kubanga ibaada ze bakola Allah tazikkiriza. Basaala ne Allah takkiriza, basiiba Allah takkiriza kusiiba kwabwe, tebava Makka Allah takkiriza hijja zaabwe wadde umra, tebalina dduwa gye basaba Allah n'agikkiriza. Bagenda kuva mu Kabbuli nga direct bagenda mu Jahannam. Kuno ku nsi bagenda kaaba. Be baliwa? Bw'oba oli wano muganda wange ne mwannyinazi ng'olina obutakkaanya n'abooluganda lwo, sigamba oluganda lw'obusiraamu olw'omusaayi, sawaun basiraamu oba si basiraamu, nga waliwo embeera eyabakuggyako, teekawo embeera yonna. Emyaka gy'omaze ng'olina obutakkaanya nabo, toyina mulimu gwe wali okoze okuva ku swala Allah n'agukkiriza, era n'ofiira mu mbeera eyo, wallahi billahi tallahi ogenda mu muliro. Ekyo nkirayirirako, ng'olina obutakkaanya ne baganda bo, olina obutakkaanya n'abantu ba famire mu mbeera yonna, basiraamu si basiraamu. Ng'oli wano muganda wange, abantu bangi bagezesebwa, nagamba famire ngivuddeko. Abalala kitaawe bwe yafa n'agamba kenzize okuziika ebutalejja essironko, taata afudde ekkuba erikwata essironko naliggala. Olunaku lwe waggala ekkuba erikwata essironko lwe lunaku Allah naawe lwe yakuggyako engalo. Kubanga basenga abo bakyaliyo, bataata baabato, bakkojja wadde maama yafa. Idhan ab'ebitiibwa abakkiriza, tuddeyo eri famire zaffe. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yatulaamira, yakugamba n'agamba, la tuswahibu qati'i rahim, tofuulanga omuntu yenna eyava ku bantu ba famire mukwano gwo. Era woba obadde otambula naye n'omulira nga yeeyogeza nti nze abooluganda nabata, wemba mubadde mugatta bizinesi oyo mwawukaneko. Kiringa kubeera ng'olina omuntu gwe badde okwatagana naye ne bakugamba nti gavumenti emunoonya muyeekera. Oyinza okuddamu okubeera naye gwe nga gavumenti emunoonya, olina mukwano gwo gwe tokimanyi, ne bagamba oyo nno waliwo abayeekera gavumenti benoonya naye oyo omu ku bo, kubanga nga tebannakwata ono basooka kukwata gwe. Abdullah ibn Abbas kyava agamba, la tuswahibu qati'i rahim, tofuulanga omuntu yenna mukwano gwo nga yava ku bantu ba famire. Omuntu yenna eyayawukana ku bantu ba famire mu mbeera zonna, eyabavaako, eyava ku booluganda, tomufuulanga mukwano gwo.
Nagamba lwaki? Yagamba fa inni, yagamba la tusahibu qati rahim fa inni wajadtuhu mal'unatu fi kitabillahi thalathati mawadhi. Kubanga omuntu yava ku bantu ba family akutula oluganda, yava ku boluganda, yakolimirwa mu Qur'ani. Ibn Abbas agamba yamusanga mu Qur'ani nga Allah yamukolimira emirundi giryeji, aya ziryezi. Kyenjogero yinza okuba tokitegeera, kankireetere wano. Okunywa omwenge zambi ddene, okulya embizi zambi ddene, okwenda zambi ddene, okubba zambi ddene, okutta zambi ddene, okusala ekirevu kinene. Naye omuntu okubanga alina obutakkanya ne baganda be kinene okusinga ebyo bwe mbyogedde, okusinga ebyo nga bwe mbyogedde. Ndowooza kati ojja kuwawamuka otege ng'omuntu alina obutakkanya n'abantu ba famire kinene okusinga ebyo nga bwe mbyogedde byonna, awamu n'ekyo ng'ebyo binene. Naye omuntu okubanga alina obutakkanya ne baganda be kinene okusinga ebyo nga bwe mbyogedde. Limadha? Lwaki? Omuntu waba yenda zambi ddene, abba agoma zambi manene, naye ate emirimu gye gituuka. Naye omuntu yava ku bantu ba famire, Allah jalla jalaalu takkiriza mulimu gwe gwonna. Abu Huraira radiyallahu anhu yagamba sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yawulira Nabi sallam anga agamba eyo sigha eraga hadith. Buli sahabya nti sami'tu, nawulira ombaka wa Allah nga alina obaka bwayogera Allah bwe yamutikka. Yagamba Abu Huraira, Nabi sallam yagamba inna a'mala bani adama, emirimu gyange n'egijo tu'radu ala Allahi tabaraka wa ta'ala ashiyata al-khamis, janjulwa eri Allah akawungezi k'olwokuna eggulo, evening y'olwokuna emirimu gyayanjuddwa. Lailata jumu'ati, ekire kyakezza leero jani. Ne nabbi yagamba fala yaqubalu amala qati'i rahimi, emirimu gy'omuntu nga alina obutakkanya n'abantu ba famire, egyo Allah tagikkiriza. Khutuba ne bwekomaawo ng'omuntu alina obutakkanya n'abantu ba famire yabavaako, egyo Allah tagikkiriza. Osalira bwerere. Kyovola bw'omuntu akutula oluganda tumugatta ku mushiriku. Era bwe tuba e Kampala mu Ramadani, abantu abakola shiriki, abasamira, tubagamba mmwe mulye emmere misana nga mutaddeko entalabuusi. Omuntu bwakubuuza essula lwaki olya mu Ramadani, anti nina essabo, era tayinza kuzzaako kigambo kubanga gwe toli musiraamu. Katugattako omuntu omulala Allah gwe yagamba ye muntu alina obutakkanya n'abantu ba famire ye. Muddeeyo eri baganda bammwe. Akutula yunga, kyovola abasahaba balinanga entegeera, bo bamanyanga, kyovola bayogeranga ekigambo ekigamba qati'ur rahim. Omuntu akutula oluganda mal'unatu, mukolimire, walau mata fi jawfil kaaba, ne bwafiira mu kaaba munda. Nafiira ku kaaba munda nga afiidde mu kaaba, naye nga yavudde ebugisu nga alina obutakkanya ne baganda be, asigala ali mal'un, era direct kyavawo nga agenda mu muliro. Aya ziri ezi mu Qur'ani, ekitali ku munywi wa mwenge, ekitali ku muli wa mbizzi, ekitali ku mwenzi, ekitali kwatta, naye ezi nga Allah yakugoba mu kusaasira kwe. Aya esokere mu Surat Baqara, Allah yagamba alladhina yanquduna ahada Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Allah yabuuza ekigambo ekiddako kaifa takfuruna billah. Wulira Allah wabuyisa obukafiri, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Aya eyokubiri eri mu suratu Ra'd, Allah yagamba walladhina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'na. Mama ne oba tumanyi Luwarabu agambo la'na tokawulira, ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar.
aya yokusatu eri mu suratu Muhammad Allah yagamba fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Buli mukolo oguba mu family ewammwe tobaawo, oba mu safari, buli nkiiko eziba ewaka tobaawo gye bakuzaala, oli mu safari, president yatuyise, tuli ku mirimu gya gavumenti, wali buno bumbega simanyi nayo mubalina abatiisatiisa abantu olw'okuba olina kapisito kanga abawalimu seeka mugende mpola olw'okuba olina kapisito. Olaba lanyiga bajja eno tumwine ate gwe wakapisito bisaati, simanyi oba nene bugiso oba nabwo gye buli. Naye buli mukolo ogubeera ewammwe tobaawo, n'ekisinga okwewunyisa buli mukolo ate ogubeera ku bukoji wajja omukazi atobaawo. Bangi mumwe mwina bannyinammwe, abantu abasinga obungi bava ku bantu ba famire lwa bakyala baabwe. Omukyala n'avuma abantu ba famire ng'oseka, omukyala gw'olabye obukulu. Abantu ne batuuka n'okugamba nti nno afe wa haji mukyala we yatulemesaayo. Omukyala gw'olabye obukulu n'avuma abantu ba famire ng'oseka busesi. Tolaba nti nno oyo omukyala omuyita hani mubisi gwa njuki, bugenda keera enkya agenda fuuka ekigaji, ajja fuuka ekigaji ojja muwulira, ajja fuuka ekizibu, yanaafuuka emeka mukyabalina, kubanga eddwa z'Oluganda zijja kukwata. Hadithi endala eri mu Bukhari, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, Nabi salama yagamba arrahim Oluganda muallaqatun bil arush, Allah yaluyunga ku arushi. Teeka n'ekizampe arushi ya Allah Oluganda lulyoko, taqul lusaba eddwa buli lunaku ne lugamba man wasalani wasalahu Allah, ay Allah yakolagana obulungi n'abantu ba famire mmalire ebizibu bye, mutaase abalabe be, musasulire amabanja, mutaase stress. Ate wa man qata'ani, yenna yabavaako qata'ahu Allah, mubonyeebonye. Gw'olabanga akyalina ssente wadde abantu ba famire wabavaako, neerinda kaseera katono, linda kaseera katono. Olaba Allah kyeyagamba falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtata fa idha hum mublisun. Oyo omukyala ajja kutuuka afuuke kaziire, bajjajjaffe Allah abasaasire. Allah yabagondeza abakyala olw'okukola eddiini, olw'okuyunga eŋŋanda. Sajja nga abeera n'abakyala bana, ne bonna nga bagonvu, ate nga yabafuna bali virgin mbeerera, nga ne bwadda n'ebinyeebwa. Omukyala yeebaza, afukamira n'agamba ssebo mwami, obugonvu bwokka ne babazaalira abaana. Abakyala abo bamaama ne bafumba emyaka 3-4, negwe olina akakazi aka, otudde ku bomu musota nenga amahale wa mwaravu, enyumba gyasulamu mu mbaale bukadde 3, business alina edduuka eddene ku akeedi esinga obunene mu mbaale, capital wa bukadde 8, naye ebivumo kirabe kigira ebbuto ogira ogumwa. Olina omukyala, mukyalina abakyala, buli omu wano kyatuddeko yakimanyi. Eyo mpologoma Allah yamufuula enswaswa gy'oli, oba yagala okitegerageza omugobe. Waliwo haji omu ye Kampala yatabuka ne mukyala we, nkooye agende, kubanga twabuuza kati haji what's the way forward, n'agamba agende. Omukyala yaseka n'agamba mpozi nga gwavuddewo mu maka ga haji, maka ga haji. Era buli wawasa omukyala omugole, omukyala ono namba emu yakujja ku bantu b'Oluganda
atandika okutetenkanya okujjawo. Ne bw'aba ayagala okutta abantu ba famire bamugamba naye omusajja nga atukoledde ebintu bingi. Wandi n'agamba mwe temumanyi nze asula naye. Olaba yava ku bantu ba famire ate nze kyokka yava ku olaba yava ku bantu ba famire ate nze. Muyambye abako bangi. Kyokka ate weewunya okumanya abantu tuli bali azaamaanya. Omukazi akutula ku bantu ba famire ate n'aleeta ababe. Akutula ku babo ate n'aleeta ababe. Abakyala bonna bateekeddwa okubeera nga Khadija radhiyallahu anha. Hadithi eri mu Bukhari. Nabi salama bw'amala okunyigibwa nga bamunyize obaka bwakakka, yajja eri Khadija n'agamba inni laqad khashitu ala nafsi. Zammiruni inni laqad khashitu ala nafsi. Ne Khadija amuddamu ebigambo n'amugamba wallahi la yukhzika Allahu abadan. Muhammad totya teweeraliikirira. Allah tayinza kuvaamu, tagenda kunakuwaza. Kubanga lwaki? Innaka la tasilu rahim. Obadde muntu muyonzi wa Luganda. Muddeyo eri famire. Bwe mba mwagala emirembe eri Allah, muddeyo eri famire zammwe. Mu mbeera zonna abantu bagenda bagamba seeka. Abantu ba famire balunda embizi. Abo abalunda embizi be babo. Ani agenda ozibajjako? Ani agenda ozibajjako? Abalunda embizi be babo. Abo abanywa omwenge be babo. Abo abayaaye be babo. Kyova olaba Allah jalla jjo yagamba Nabbi Muhammad nga tannakola kintu kyonna, yamugamba wa anzir ashirataka al aqrabin. Gwe Muhammadi famire yo basenga bakojja. Era Nabi sallallahu Abu Hurairah agamba aya bwe yakka Nabbi yakowoola n'agamba ya bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Murra anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Lu'ayy anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan. Ne weewunye nga Nabbi sallallahu alina abasajja abaali baagala omutta bamushirikuuna, naye nga abagamba bannaaye bakojja bataata abato mubeere ku ddiini. Era mu hadithi yasembeyo Fatima n'agamba ya Fatima binti Muhammad anqidhi nafsak minan nar. Wulira ekigambo Nabbi kyeyogere kyasembayo, yabagamba fa inni la amuliku lakum min Allahi shay'a. Nze bataata abato bakojja siina kyengenda bataasa eri Allah ku qiyama nga temulina ddiini ghayra anna lakum rahima. Ekyokubeera nga mbayinako oluganda sa'abilluha bibalaliha. Ku nsi kuno nja kusigala nga nkolagana nammwe nga nduyunga. Abasajja bamushirikuuna oyo Nabbi Muhammad. Ate gwe otugamba muno balunda embizi oyo Nabbi. Bwe munaayawukana ku bantu ba famire ne mudduka famire zammwe mbalayirira Allah. Mbalayirira Allah. Ne mubadduka olwokuba basoma mawuledi tonyumiza abantu ba famire basoma buluda. Gwe oli ambasada mu famire. Buli wonoova mu kika abantu ba famire olwokuba tebalina ddiini bagenda kuzimba essabo ku kijja kya kitaawo ate oli masuula. Bajja kuzimba essabo. Ne buli woobaawo mu buli nkiiko nga wooli, buli lukiiko ng'obaawo waliwo bye batasobola kukola. Era baba bagenda oteesa, bagenda okumagamaga badde n'ekirowoozo kyendeta naye omutabuliiki waali tukekale tugende mu maaso. Olina kuddayo wali eyo eddiini gy'okola si ya Muhammadi sallallahu. Ne buli woobeerawo awo bingi bye batakolanga wooli. Abo be babo bazibu ne be babo. Kyova olaba abantu abakyasinze okutula oluganda be bantu abagagga abatalina imaani. Abagagga abatalina imaani shaitani yebagamba teweetonda mu famire ndaba olina ssente. Allah n'anyiga abo. Kyova olaba wabakwata abaleetera ebizibu bya tani. N'owulira ensigo ndwadde, omutima mulwadde, eddwa z'oluganda zaamukwata, amaanyi g'ekisajja gaafa, omukazi yakamuzaalamu abaana 7 naye abaana si babe. Abagagga abatalina imaani kubanga alina takabbur n'agamba temulina kye mujja kunkola. Olwo atakabbala ku bantu ba famire munankola ki? Eyagamba okuyunga oluganda alina kyajja okukola akusobola. Eyanyigoolanya akusobola oli ki?
olw'obuduuka obwe mulina mu Mbale tawuni olina gwe kyolina olw'okusuubula obuceereceere n'obummonde oba eno nemusuubula ki abantu balina bintu weepankapanka ogenda weeraga eno edduniya mulimu Mutebire sente ze tulina kuliko omukono gwe Mutebire sente ze tulina kuliko bwe baali bamutwale ebweru okumujjanjaba yagendera mu nnyonyi bwe baali bamukomyeyo yakomera mu box Jacob Oulanyah yali Nambezi kubanga President Museveni bw'avaako mu mateeka ga Uganda Justice yaddako Chief Justice Speaker yaddako mu ddwaliro erisinga okuba ery'ebbeeyi mu nsi yonna mu America bwe yali akomayo yakomera mu box ddayo eri abantu ba famire kakkana abootu kakkana eyo kabuli buli kika kya muntu mwekiri bwe abantu bakoze mu zigavumenti ababadde abagagga bakirunda kiva ejjinja mwebali taliimu olina gwe byosinga kirunda kiva ejjinja bagagga bameka ababadde wano mu Mbale abalina ssente Allah baayabizza n'abasajja ababadde abantu balamu ababadde abasaddaasa abali akhira abali mu kabuli ddayo famire ogwo muteeko gw'abagagga ne gufuna ebizibu omuteeko omulala ogukutudde eŋŋanda ennyo be baffe abavubuka abatava mu muzikiti engoye ziri waggulu kati ate ffe shaitani etugamba abooluganda baabye ennyimbe bannabbuluda temugendayo my friend oli ambasada mu famire yo buli wonoobeerawo bw'oti mpolampola ng'obakolako mpolampola tebagenda kuteeka ssabo naye buli oba n'ateeka essabo ku kijja kya kitaawo olw'obutabeerawo byonna ebinaavaawo gw'oli masulu olaba oluganda gye lwakoma okuba oluzibu ate be baffe kankuwa ekyokulabirako Allah jalla jalaaluhu ayinza okugezesa n'okukusiba tusaba Allah tutaasa ekkomera Allahumma abasiraamu ne bakulambulako ne bakulambula omwaka ogusooka gwa 2 ne babivaako si lwa butakwagala balina ebyokukola ye lwaki neemenya wali eri ewaffe waliwo omuvubuka mutabuliiki musajja mulungi munnaddiini baamusiba bino bye bakwatakwata abasiraamu bwe bamusiba mu muzikiti twamulambula ne tugezaako omwaka nga gumu 2 kitaawe ne maama we baafa bwe tumulambula ne tubivaako si lwakuba ntwali tetumwagala wabula ebyokukola ne tusigaliza kubuuza naye waliwo kojjaawe yali musajja mukatuliki yali adda ku nnyina kojjaawe yagambanga omwana wa mwannyinaze avundire mu kkomera eyali tanendikwata tekisoboka yaddiŋŋana luzira omusajja omukatuliki nga buli wiiki agenda emirundi egi n'atomera buli woofiisi n'agamba tasobola mwana wa mwannyinaze kisoboka tasobola naye nga abasiraamu baabivaako dda naye nga omusajja omukatuliki ekigambo eki mwannyinaze bwe yate ebbeere nze nalikwata avundire luzira n'atomera buli woofiisi oluvannyuma lw'akaseera myaka ng'ena 5 Allah n'ayisiza ku musajja omukatuliki kojjaawe omuvubuka naye nga abasiraamu baali baabivaako dda naye nga Allah omulabye yeeyo lwakimenyeka ebiriwo Jamiru mukulu bamuleeta mu kkooti naye n'omuntu okuteekako obuteesi TV ng'amulaba ajulo ginaga President Museveni tandaba nti ndaba Jamiru mukulu ayinza okundabiraawo buli muntu atya wali ogenzeko eruzira naye basisita be buli wajja mu kkooti babeerawo nyina abeera ku front line bagamba ye waffe basisita be bannyinaze abatali basiraamu buli kaseera babeerawo bagamba tetujja oyo ye waffe obalabye maama we front line awo gweraba buli mawulire batera Jamiru mukulu maama waawo basisita baawo awo tebavaawo awo basisita baawo tebavaawo naye nga abasiraamu batya abasiraamu nga batya ne maama we ne basisita be ne bakitiibwa b'ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaaluhu abange tuddeyo eri abantu ba famire zaffe be baffe mu mbeera zonna
chovola ba Nabbi Muhammad sallallahu yagamba hadithi Anas ibn Malik yagamba man ahabba hadithi Bukhari ne Muslim man ahabba ayyubsatarahu fi rizqihi omuntu yenna ayagala Allah jalla jalaluhu okumugaggawaza wa yunsa lahu fi atharihi era ayagala Allah okumwongera obuwangazi bye tunoonya Allah akutere baraka mu mali yako ongera obuwangazi yagamba kole ekintu eki falyasilu rahimahu dabbantu ba family banji mufe tulina banyinaffe bali e Kampala bakola mu wino atunda ennyanya capital mutwalo ogwo atunda fene sister wo Mwanyoko basiika mamba Mwanyoko mwayonka ku bbeere lyerimu babona banyinaffe bangi bagenze ku Bwakadaama naye nga tayagala omusajja yamufaako oba omusajja yamuzaalamu abaana nadduka atitenkanyiza ebintu ne bigaana talina capital nagamba kanfune passport ngende nkubeeyo emyaka 2 n'asaddaako obulamu bwe bwe ngenda nenfunayo obukadde nga buna ne bamugamba naye Saudi ng'abantu babonyabo nagamba ate nakola ki nenga ayina mukulu we muganda we oyine emmotoka ey'omukyala wamugulira mukyalawo oyine emmotoka eyiyo oyine emmotoka etwala abaana oyine emmotoka ey'omukozi Mwanyoko n'atuuka ku ddala erifaanana bwe lityo ng'osobola okukwata capital n'omuyamba Mwanyoko ebirungi mubiwabako abamuffe tuyina banyinaffe ng'olunaku luwakwata omukoddomi n'omuwaayo omukoddomi yava e Buganda najja eno okuwasa mu Mbaale omukoddomi kasita yakuwa enkoko tomanyi tolambula banyinaffe bali mu bufumbo babakuba kubanga obusiraamu abasajja abakuba abakazi babi kyovola omukazi obusiraamu bwamugamba omusajja nga amukuba akole khulu ne kitammwe yafa maama wammwe yafa ne musigala mu nsi muno gwe ne Mwanyoko niye omusajja amujoonya ne kagenda ne katula bwe kati ne kagamba oba nveewo oba ngende ne kagamba nendagewa abasajja bakuba banyinaffe abasajja lwa butabalambula wallahi abasajja bakuba lwa butabalambula ne bw'amanya nti nno omukyala abikaaba betayinza mukuba tasobola wallahi tasobola naye abasajja babakuba lwakuba agamba ne bwe nnakuba onoddawa era nga bwe yeewa nagamba onoddawa ne kadda mu nsonda ne kagamba ndagewa ne kagamba nandigenze ewabaaba naye ate mukyala we lwaki Mwanyoko atuuka okubonaabona ku ddala erifaanana bwe lityo nga gwe mu nsi mwoli lwaki atuuka ku ddala erifaanana bwe lityo nga mu nsi mwoli ne mubeera mu kudigida mu kucakala naye nga bannyina mmwe babonaabona abantu bangi kino mmwe nkibagamba bahaaji b'e Bugisu ne Mbaale ne mu nsi yonna okudda e Makka omulundi ogwokubiri mu Hijja oba mu Umura nodda e Makka omulundi ogwokubiri omulundi ogwokusatu okukwata obukadde 20 bw'obadde ogendamu e Makka okubuwa muganda watandika ebizinesi kyofunamu empeera okusinga okudda e Makka omulundi ogwokubiri oba ogwokusatu okudda e Makka omulundi ogwokubiri okukwata obukadde 20 kubanga limaadha okudda e Makka omulundi ogwokubiri sunna ate okuyamba oluganda wajibu Nabi Salama yagamba as-sadaqatu ala al-miskini sadaqatun wa sadaqatun ala dhi rahim sadaqatun wasila okuyamba omuntu wa bulijjo ofuna empeera naye ate okuyamba oluganda ofuna empeera za mirundi eki osaddaase ate n'oyunga oluganda muyambeeko n'okwata emitwalo 5 abavubuka n'ogulira malaaya essimu
nenga sengaawo eyali adda ku kitaawo akusaba busabi mitwalo 5 afuneewo okulimira, omugamba senga ebintu mubiraba, ebintu mbiraba. Buli mwezi mukola shopping ne muweereza banyazaala bammwe ebintu, naye ne batuuka ku extent sengaawo maama w'omuto yayonka ku bbeere lyerimu ne maama wo, naye ebintu babagamba abantu b'essironko abayindi babaleetera ebintu abataki, ne babayitaayitamu ne bagamba banne mugende ku ggombolola oba ku muzikiti, mukazi wattu najja, ne bababeezaawo okuva ku makya, ayina omwana ayina sente, ne babeezaawo okuva ku makya, ne babawa kiro ya sukaali, paketi y'omunnyo n'omuti gwa sabbuuni ne liitemu eya butto, ne babagamba muzeeyi mutereere tubakuba ebifaananyi ba sponsa baagala. Abaddaawo omukazi wattu okuva ku makya mpaka kawungeezi alinda bintu bya mitwalo 3, naye ng'ayina mutabani we ali mu mbaala atiba, ayina abaana e Bulaaya. Sengawo bw'atyo bwafaanana, maama w'omuto bw'atyo bwafaanana. Abamu batuuka ne ku kinene nga bannyaabwe tuba mu Ramadaani, tulina bamaama baffe mu byalo nga futaali balinda ku mizikiti, maama omukazi omukadde. Naye mbalayira Allah obulamu buno butono, wallahi obulamu buno butono. Essaawa yonna mu nsi muno ovaamu. Kola ekintu eki, Nabbi Salama yagamba layisa liwasilu bilmukafi. Ekiyitibwa okuyunga oluganda si mpankuwe, nti bano abooluganda bakulambula bazze ku mukolo. Ono muganda wange kasitazze ku mukolo gwange nange jagenda kugugwe, ankubidde essimu nange njoko. Si kyekyo, si mukafa, walakinna liwasila. Ekiyitibwa okuyunga oluganda alladhi idha qata'at rahimuhu wa salaha. Bakutula tuyunge be baffe bazibu ne be baffe bazibu, abantu ba family ne be baffe, gwe musayi gwaffe. Allah bw'atu bwe yasiima gwe musayi gwaffe. Tugende tubayunga abatali basiraamu, tubakoleko ddaawo oboolyawo banaasiramuka, teri kinene ati kisinga ekyo. Buli woddiŋŋana omuntu ng'omuwa ikiraamu, omuwa ebirabo, basenga abo abatali basiraamu, bannyoko abatali basiraamu, baani bukeera enkya n'ogula omutima gwe nga buli ky'omugamba akiwulira. Nze nasisita wange abadde n'omusajja nga si bawoowe, naye ng'omusajja yeebuzaabuza, baagaana okubawa ng'omusajja oba omusajja aliko majja oba aliko mayembe, amuzaddemu abaana, amuzimbidde ennyumba. Ne sisita wange mukulu wange ne mugamba naye mwannyinaze, omusajja ono waba agaanye okuwoowa buli we mwenda, kubanga bamaze kumpi emyaka nga 20. Kitaffe ali mu Kabuli, kitaffe yafa 2017. Naye buli we mubeera muzina, kubanga omusajja mwaliwo nga taata n'agaana obbazina, naye taata yafa yabayita ne mugaana. Ne buli we mwenda taata mu Kabuli abonerezebwa. Mbadde nkusaba kulwa omanyi omuntu nga bamuzimbidde amaka, omusajja naye ng'omusajja yagaana, oba n'omusiraamu si musiraamu, tuwulira nti yamugamba nti nsiraamu se, naye nga yagaana okumuwoowa, bali mbwenzi. Ne mugamba baaba nkusaba ku lw'obukulu bwa kitaffe ewa omusajja oyo vaayo, mwannyinaze agenda myaka 40. Buli we mwenda bwe muti taata mu Kabuli. Naŋŋamba naye kati nze azadde abaana abakulu. Ne mugamba ebyo byonna byonna tobitunuulira, naye ne olw'okuba nali mukwano gwe nga buli kaseera okumulambula okwo, aŋŋamba muto wange yakeera nkya, naŋŋamba muto wange bwe kibanga kyekinaataasa muzeeyi kaŋŋende empangise, naye kanveewo omusajja ono. Yakwata ekkubo wallahi n'agenda. Naye buli we tubabulako bawangaalira mu bwonoonefu, ate nga Allah agenda kubuuza ffe. Bangi bannyinaffe balemedde ku mazambi, bamende ku bwonoonefu, tuganya obbalambula, naye senga tubalambula n'omukono n'omugaa nti nno wange. Buli woogula omutima gwe akeera enkya n'agamba kansiramuke. Ekyo ate kinene awona omuliro, kubanga ate obulamu bwe tugenda mu bunene. Saba Allah jalla jansaasira mu abasaasire. أقول قولي هذا أن أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الرحيم.